Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ategeezezza nti bagenda kusazaamu layisinsi eza kampani z'obwannannyini ez'obukuumi eziwerera ddala 7 ate 2 ziyimirizibwe lwa kulemererwa kutuukiriza bisaanyizo ebyabaweebwa omwaka oguwedde. Ebisaanyizo ebyaweebwa kampani zino mulimu okuba n'ebbaluwa okuva mu kitongole kya National Social Security Fund, layisinsi y'emmundu ezikozesebwa abakuumi wamu n'ebbaluwa ekakasa nti kampuni ebadde erondoolwa ab'obuyinza, wabula nga bakizudde nti abakuumi abasinga abakozesebwa si batendeke kimala olw'engeri gye bakozesaamu emmundu. Nga mulimu n'obulagajjavu olw'obutafuna kutendekebwa kulungi, ng'olaba nti enkwata n'enkuuma y'emmundu aba security oba aba private security engeri gye bakozesa, engeri gye batambula, ng'olaba nti mulagajjavu, emmundu agitunuza eno wansi, essaawa yonna basobola okugimunyakulako, nga yenna olaba nti tali bulindaala mu kukuuma emmundu. Abalala batambula mu kibuga nga basaalimbira mu bifo, emmundu tannabaggyizzaayo ku mulimu. Bino Enanga abyogeredde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire otudde ku kitebe kya poliisi e Naguru enkyaleero ng'ayogedde ku bulagajjavu bw'abakuumi mu kampani ez'obwannannyini nga bangi babbiddwako mmundu zaabwe olwo ne zikozesebwa mu kutta abantu. Mulimu abatambulira ku boodabooda. Aba boodabooda abamu balina emitima emibi egy'okwagala okubba emmundu, mwebali aboonoona omulimu ogwo. So n'olaba nga aba security 2 3 batudde ku booda, emmundu erengejja, oli asobola okuginyakula nga bali ku pikipiki. Enanga era ategeezezza nti bakizudde nti wakyaliwo abantu naddala bannabyabufuzi mu kibiina ekya National Unity Platform abakyagenda mu maaso n'okwambala ebyambalo ebyefaanaanyiriza eby'abakuumaddembe omuli eby'eggye lya UPDF ne poliisi, ng'agamba nti bano baakukwatibwa. So tugenze tulaba nti babbawunsa abamu ebibiina bimu eby'ebyobufuzi n'aba private security guards beeyongedde okufulumya uniforms ezeefaananiriza n'entunga, nga olabira ddala bakopperera n'entunga eya uniforms zino, naddala zino eza black ezikozesebwa ekitongole ekya counter terrorism ekirwanisa n'okuziyiza ebikolwa eby'obutujju mu ggwanga. Waliwo ne kaki ng'eno, mulimu aba private security abatungisa kaki ng'eno. Wabula twogeddeko n'ababaka ba Paalamenti okuva mu kibiina ekya National Unity Platform ku nsonga eno, naddala akakofiira ke bambala nga bwe bati bwe bannyonnyodde ku nsonga eno. Omubaka w'e Nakaseke Central Honorable Alan Mayanja Ssebunya agamba nti poliisi teyandyekoyezza ku nsonga eno nga yandibadde etandikira ku bo ng'ababaka kubanga obukofiira buno nabo babwambala. Neewuunya poliisi oba terina byakola, kubanga olwaliro bw'oŋŋamba nti oli mu kunoonya abambadde obukofiira 100 wababaza otya? Tandikira kufa ababaka ba Paalamenti. Nze ndi wano ku Paalamenti kuba nze nkambala mu constituency ne ku TV. Bajje basooke kufe ate mubanoonyezaawo olwedde wano ku Paalamenti werawo nga 5 abwambala. Ye omubaka omukyalo owa Kampala Honorable Shamim Malende agamba nti poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe bakyali mu jangu nkwekule era nga tebalina nsonga nnambulukufu. Ffe tulaba nga abafuusa obufuusi bakazanyiikirizi nti kati guno omuzannyo gwakola victimization, tebabeera balinawo be bandyagadde okutwala nga beekwasa nti bambadde obukofiira. Ekituufu kiri nti poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe balina okutandika okukola ekituufu nga basinziira ku mateeka kye googera. Wano bo bennyini jjuuzi omwami yabadde akambadde bulungi ng'asabira mbu bate aba NUP, naye ng'ayimiridde mu maaso gaki g'oyo gwasaba nti abate, tulaba tebalina kye bamukoze. Kakati nabo bennyini mu mutima gwabwe babeera bakimanyi nti okwambala akakofiira ku si musango. Twewuunya abantu baffe baba bafa nabo baaki. Ate ye omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Wakiso Honorable Betty Ethel Naluyima agamba nti poliisi ebuzaabuza bannayuganda kuba akakofiira kaabwe ng'abannu tekafaananangako n'akaabo ab'ebyokwerinda. Tukooye okutubuzaabuza kubanga poliisi ya Uganda etulage wa
weyagazetingira enkofiira ya NUP kubanga mumanyi bulungi nnyo etteeka lya copyright, mumanyi bulungi nnyo amateeka ne bw'okyusaako bukyusa kagambo kamu eyo enkofiira eba eyawukana naye batuleetere we baagazetingira enkofiira ya NUP nti enkofiira n'obugambo bwonna obuliko nkofiira yaabwe. Matias Kanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.